Tuguno era tewaliwo gwe bakola nkyano nga ziri mu Luganda n'essimu ebikola terebyereta mu Luganda awo wenyini ku violent line gyotandikiddeko naye kankujjaawo waliwo okubuuza abuzibu okugenda mu maaso si kubuuza naye statement ez'enjawulo okuva mu baddukanya ensi eno kale tuli awo minisita wa Ssemateeka and Constitutional Affairs Mao n'agamba malugamba ndi minisita wa Ssemateeka ate n'ogamba nti and Constitutional Affairs uba otegeezezza anti mu luzungu bayita Justice and Constitutional Affairs ate era minisita wa Justice and Constitutional Affairs ate butandise nti minisita wa Ssemateeka Ssemateeka kye kitegeeza constitution kale minisita w'amateeka Norbert Mao yavuddeyo n'agamba bannayuganda nti bw'omala okukalonda akaluluko kakuume lwaki bano babagobawo ku nsonga ki ate omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Moses Kainerugaba ye n'agamba nti bw'omala okukalonda daka sente bakajiko bekolonda naye n'akikkaatiza nti bw'omala okukalonda waka sente biwo byekulonda yasooka n'akyogera ekyo neyeetemenga like n'agamba nti kuuma beera mu meters 2 anti amateeka gezoogera kati ate oyinza okukola ekirala ekiteekubwerwa amateeka ate ng'omuduumizi w'amagye agamba awaka nze ndinza omanya ebyamagye sibimanyi kati saagala kubyogerako byolwansonga nti amateeka constitution okulonda egamba ki constitution yeegamba nti meters 2 away from the polling station omuntu kyenva ngamba abantu kola ekintu ekiri violent free constitution oba egamba mita 2 oba obeera period kati kyogamba ono agamba nti oli agamba kati nze simwogerako njogera ku constitution kyegamba kuba nze ndi munnayuganda omuwulize agoberera constitution oli munnayuganda omuwulize agoberera constitution okutambulizibwa ensi eno naye waliwo abantu abawa orders kakati mukwano bwe bakugamba nti wano eno round about bwaba nabo bagamba nti wadde round about toweta nze nga nange nkola ebyo nze nja kugendera ku mateeka gagamba ki bwe kuba kuweta constitution bwegamba omuntu avuyita mu luguudo olugenda Entebbe bw'atuuka ekibuye yeetola round about bwe nasanga ena bali abangambe bali nti ate giyite mu makkati nze sigamba nti oba bakyamu baki bayinza okuba batuufu mu ngeri yaabwe nze kyenkola ngoberera constitution nga bwekola ki beeyogera kati ne banvunaana nti lwaki wagoberera ki amateeka amatuufu lwaki wagoberera constitution kitegeeza minister constitution and minister justice and constitutional affairs mu nsonga eno ye mutuufu nze nkugambye nti nze ngoberera constitution n'abasumba kozi nalabye Pastor Serwadda yabadde ne Bishop Kazimba Mugalu ne eyo Bajja Intelligence Council of Uganda nabo batudde era ne bagamba ku nsonga y'emu ekino tebakyetaaga kutuula tuleme kumala budde bungi constitution yegamba etya 20 meters away from the polling station period kati ate why you discuss that kujja mugamba ndi muzze kukyusa ki muzze gikyusa kati lwaki mugidiscussing eyo andi kati abantu bagidiscussinga kubanga ababadde bakola statement enkambwe be bamu ku balina abasalira b'eggwanga lino omuduumizi w'amagye g'eggwanga bw'akugamba toyinza mutrekinga light nina kyembadde nkubuuza abasalira b'eggwanga be baani abasalira b'eggwanga be bali mu buyinza ani alonda minister wa constitution affairs ye president w'eggwanga ani yatongoza constitution y'eggwanga era ye president w'eggwanga kati ate constitution y'eggwanga bwebeetongozeddwa gavumenti ya Uganda president wa Uganda ne batugamba nti tugikuume bwe yali alayira n'agamba nti uphold the constitution of Uganda protect ate kakati nkola nti ebiri obweru wabyo ng'ate alina instruments of power yatongoze eyo naye gwe tolabako ebibadde bikolebwa nga amateeka gagamba kirala n'ebintu bikolebwa mu ngeri ndala wano tolaba nti naawe era bw'oba oyogera ogamba nti amateeka gagamba kirala kati gweokola amateeka kigagamba andi amateeka kigagamba bano bamaliza era bebakuyina kola ekintu kimu nze saagala gwe onjogeze bali bye baagala nze nja kwogera kyamateeka essomero bwe libagamba nti uniform y'essomero yeeno kati ne bwobawo abagamba nti twambale za bbulu twambale eza green baba ku kikya amateeka g'essomero ne gye tuyita satula gye bwe bagikuwa naki bye bakuwa byonna ebiraga essomero byerikozesa byogenda naye tuli mu mbeera nga aba custodian of law ate be bakola ebintu custodian wa lawyer
kati for example ng'abalamuzi nti abo ba custodian baago baba implement byombi kati nze bagakuuma tebagatekesa mu nkola naye nze kati nsobola okugaana okukozelera ku constitution kuba waliyo anagamba nti ayagala kino kati labayo nze bwe baŋŋamba nti mu Uganda temuliimu muntu ateekwa kubba gwe weewala ku oba kati gweoyagala babbe nga tebabakwata oba kiki nze nkugamba nti constitution egamba bwete kyekyokka bw'oba oyagala eggwanga litambule lyonna na buli kimu kyonna ebyabagera byonna tobiwuliriza ojja kwogera etyo akubuuze nti nakugambira wa ku mitimbagano ku mikolo kwabadde bwe baba batongoza ebintu babitongoleza ku mitimbagano baali batongoza constitution baali ku mitimbagano baali balonda gundi gye tuyita gundi constituent assembly eyakola gundi eyo baali ku mitimbagano bwe baba bayisa amateeka babeera ku mitimbagano baba mu parliament awo kati lwaki oŋŋamba nti ati kino wakiraba ku mutimbagano naye kakati kojja katulabayo kati just example y'amangu ennyo nabadde ndaba Dr. Besigye ne munne we babasiba aja Obedi Lutale nga bamazeeyo emyaka kati bagenda kwezaayo Christmas ey'okubiri babakwata mu November mwaka guli naye bannamateeka baabwe bagambye basabye oba bagita mandatory bail omuntu okumuta ekasaawa ng'ennaku enkaaga zimusanze tannawozesebwa oba 36 nedda nkaaga ennaku nkaaga emyezi ebiri singa giyitawo mulemedde okweta obujulizi mulemedde okumuwozesa mumutabuti naye Dr. Besigye anti nze nina ebintu byenjogera kuba nze saasoma mateeka nze ntunuulira ku mbeera bwetambula ekyo kikolebwa ng'omuntu ali mu kkomera mu kkooti ey'abasiviliani naye onaavunaanibwa mu kkooti yaki ali mu ya civilian buli baavaayo mu yamagye jukira byegimu ku misango egyaliyo babiddamu buto ne babiteekateeka era babiddamu ennaku ekakasazemu ne ziyitawo ne bajja biteekateeka bwe babasinziira amateeka bwe gagamba nawe olaba nti onjuliza amateeka g'olina okugoberera mu buli kimu andi gennyini ge gatandise okuvugibwa abalala abagaddukanya gwe bw'oba oyagala ebyo gwe bakugambye nti kampeyini zikoma ssaawa 12 olwokuba olinayo abalala bagamba nti agwegira wadde nnya za kiro ng'ate constitution egamba kirala kati constitution gibeereko njagala nnyo bw'obeera omutuufu ng'ogiriko omutuufu ne bwe bakukwatiramu babuuza nti amateeka gagamba ki kuba balamuzi kye bajja okubuuza so kati abantu basigale ku polling stations mita 2 bo bagende ne constitution kyegamba ebiddiridde byonna bajje era bana bamuwozesa bajja gamba nti okusinziira ku constitution section gundi kigamba kiti nga bagijjayo yali mu mita 24 yali asose nawoko waliwo embeera etuukawo nga amagye gayisambuyisa kibooko bayola buyozi kati ekyo kiba kirala nti ate electoral commission tekulirwa magye ekola jasi yeyambisaako ku bapolisi okugjako ye bwe eriba yebayise abamagye nze mmanyi nti electoral commission egamba nti ejja kuba teleeta nga bagiyambeko singa embeera enaabeera nga tekyagisobola ate teleeta magye ekozesa ba police constable yeyita police enene yawamu bwe kigisuukaku nedokeyita ku kati ebyo bibiri poliisi eritubuulira nti constitution egamba etya oba buli nebwebakutwala ku poliisi basoka kugamba okusinzira section gondi biki bigiri nga bawandiika emisango oba bali babakootinga constitution ojja omuumiza naye nedda nzebyena byempulira nti nze nkugamba bwe nti munnayuganda yenna mutuufu alina kubeera ng'agoberera amateeka era olaba gundi ovuga bubi ku luguudo togoberera mateeka wali wuliddeyo gwe bagamba nti ogoberera nnyo amateeka tukukutte gwe amateeka obeera gwe goberera amateeka abantu abasinga obungi ekibagobya mu bifo ng'ebyo bakola effujjo ne bava ku mateeka naye bw'oliba oli mu mateeka kakati njagala kati ŋŋambe Kazinda Mugalu amaze okuloola ayimiridde wali mita 2 alaba ebigere maaso ng'otandika kuba miggo nti lwaki oyimiridde mu mita 2 ng'ate kyakola kiri mu mateeka nkugamba mwe mubeere mu mateeka mwewale nnyo okukola ebintu bitali mu mateeka obwanga wonna ne bw'obeera Bulaaya ne bw'obeera wa weewala nnyo okukola ebintu ebitali mu mateeka kojanga gato mu mbeera y'emu mwami president w'eggwanga Uganda nga ali mu mbeera y'okusagula akalulu alina we yabadde n'agamba nti mmwe buli musirikale gwe mulabaawo
akutte emmundu emu erimu abaserikale 120. Ate emmundu teyinza kuba mu basirikale. Emmundu emu tesobola kuba mu basirikale 120. Emmundu emu yo nga yo erimu amasasi 120. Kisinziira mbeera ki gy'ogisanzeemu. Emmundu bw'ebeeraawo ng'eriko magazini emu ebeeramu amasasi 30. Kale ye bwe yakinyonyola oba yadategeeza okuva mu factory girako magazini emu ge masasi 30. Kati ndowooza oba bapanga mu magazini ne bazisiba zibeereko magazini 3 times okufuna 120 magazini 4 yaka kyabadde ategeeza. Naye statement eyo nze ng'omuntu atunulira saagadde tugitwalira right. Omukulembeze yagira mu mbeera y'okuyiwa omusaayi ekyali Luweero n'ebitundu bya Uganda ebirala mu 8 okutandika 8 paka 8 essaawa zino bw'abanga statement emu ekyasobola okuva mu kamwake nti abasirikale abo kitegeeza yabadde ng'ategeeza nti singa mugezaako okuteekawo embeera abasirikale bakyasobola okumalawo okubayiwa mwenna. Teyakyogedde si kyeyayogedde nzi kyeyayogedde nakiwulidde bulungi. Yagambye nti emmundu y'omusirikale erimu amasasi 120. Kyeyayongeddeko yabadde mu ngeri ey'okwanalizinga yabadde ategeeza lwaki omukulembeze w'eggwanga bw'aba yamaze okwogera oyagala okugamba nti kati yabadde ategeeza ki? Ebyo birimu obulamu bw'abantu. Anti bulimu obulamu bw'abantu abuprotectingidde emyaka emeka bw'anaabaawo waasaliddewo okutwalira alamu y'alamu nga bwe batugamba nti gundi agize nga tugamba abasirikale bempulira banti nze mbiwulira buwulizi sibimanyi nti buli omu alina emmundu amasasi 120 bali bameka abalina 120 buli omu. Anti era ekyamuviireko okukola statement eyo bannabyabufuzi bano abali mu kumuvuganya nga babala ennamba y'abasirikale nga babadde batandise oteeka abantu bateekamu embeera nti abasirikale bano si bangi. Kati okutugamba buli omu abalina amasasi 120 aba ategeeza kutulaga nti abasirikale bangi nti emundu emu ekyasobola okweyambisibwa okukendeeza ekyalo. Wali wuliddeko edda waliwo abantu baali babankawo nga balina emmu baali bakakuba kesasi oli alikubya agenda ne bamukwata. Ekyo kisuubirwa toyinza okugamba bwotyo nti kati ebyo byonna naye ate byonna tebisoboka kubaawo. Nze ekyannumye amanyize engeri gye ntunuulira obutunuulizi ebyobufuzi bino kuba sibibeeramu nti byagala nze ate kyankoze bubi pulezidenti okukyogera nti yagambye nti emmundu erimu amasasi 20 kuba musirikale amanyi emmundu eriko magazini enyaga bamasasi ameka 120 pulezidenti aba akimanyi naye nze ekyannumye kubeera nti oli gwavuganya naye yakamala okyogera ate naye naaliyakitinga nzije ekyannumye. Kitegeeza tufuuse twalwa abantu babiri ndeetera nkuddize oba babeera nga oli yasetinze train kanjogere kino ojja kulaba kyanaddamu kyokka kumukulembeza tekiba kirungi bwenandibadde pakati kifaanana nga singa omwana agamba nti nze nno nja kugenda nzije nzigule oluggi luno olutemeeteme naawe nobeeri otematema oluggi olwo amasanyalaze gajja kukuba luliko amasanyalaze kati gwosooka n'otuula n'olowooza kati mukawunta atakinga ntya kwekyo nomala okuddamu bwogenda okikola ki ne intelligence nekuyambako neomumanya nti ono omuvuka ayogera bino ayinza okugamba nti yayogedde ebyo nga si yeyabyogedde ati yabyogedde nga gwe babadde oyawula okungamba nti president yagambye omundu erimu bino ye yayogedde kiri n'akubalira kati nti yabadde ategeeza kino yategeezezza kino tetumulowoleza president muntu munene nnyo gwe omulowoleza baalina abantu olredde beyatrust nga abamukolera ki abamukolera ku ebyo. Kyagulanyi Ssentamu waliwo akantu kagenda akola njagadde nkakubuuze gwe ng'owooli awaludde ku kyalo kino senior citizen simanyi gwe bw'oyinza kiraba mulabye ng'akikola emirundi mingi buli watuuka mu kitundu anoonya kankoze kigambo kya Lungereza anoonya ba strongholds ab'ekitundu ekyo naddala mu nsonga z'ebyobufuzi oba obuwangwa oba eddiini. Bwe yali mu Erango yagendako ewobote n'akyalako ne maka ga Jimake n'amwolekeza paaka akukolo
paka ku ntaana ya Bote n'ateekako n'ekimuli ne bendera. Bwe yavaayo bwe yajja mu Buganda n'agendako embuga ewa Katikkiro Emmengo bakubaita okuloopa olutabaalo. Bwe yava eyo yabadde agenda lasitu ng'ali mu Buganda nga agenze ebitundu by'e Makindye yagenzeeko ewa Mbuga jjajja w'Obuyisiraamu. Yagenzeeko ew'omu mbuga bamuyita ew'omu mbuga. Yagenzeeko ew'omu mbuga bagamba lumu nti ew'omulangira. Yagenzeeko ew'omulangira Kasimu Nakiri ew'omu mbuga jjajja w'Obuyisiraamu. Bwe yali adda eri yagendako ewa Katikkiro w'ekika ky'Embogo. Lwaki akola ekintu ekyo? Kyagulanyi yeddira ki? Yeddira Mbogo. Agende ewa Katikkiro w'ekika ky'Embogo abakoze musanvu. Agezi wa jjajjaawe. Kyagulanyi yeddira ki? Mbogo. Baani abakongojja Kabaka? Ab'Embogo. Ab'Embogo. Bwagenda ku Bwakabaka okusisinkana Katikkiro wa Buganda abakoze ensobi. Tewali n'akaka. Kyagulanyi yeddira ki? Mbogo. Bwabanga omanyi nti abakongojja ab'Embogo omuntu abadde Saabataka ng'akyali mulangira nti aba wa Mbogo. Kyagulanyi ogenda okulaba omulangira Nakibi nga bakoze ensobi. Era bw'olinayo omuntu yenna gw'omanyi atuuka mu kitundu. Nze nalaba ne pulezidenti wa Uganda bwe yali mu Uganda muno nga atandika olutalo mu bitundu yagenda bwe yatuuka mu kitundu era naye bw'aba alina omukolo kwali ayogera n'abantu abo ba prominent bamanyi abamanyi ye muntu yenna alina empisa bw'akola kyabwa mpisa kyabya bufuzi mpisa bw'oyinza okujja kakati ewange n'oyogera n'abaana bange nga nze toyogedde nange tekiba kyampisa. Kati ojja otya okukolera kampeyini mu Buganda nga tosobodde kwogera na Katikkiro n'ogenda n'otayogera na Kasimu Nakibinge ng'ozze mu Buganda oba oyagala kwogera naani n'otayogera na Mutaka Kayiira. Ekitegeeza mu mbeera eyo engeri Mwami Museveni eri gy'asse mu Buganda tumusuubireko Emmengo. Nze ate obadde ombuuza bya Kyagulanyi si bya Museveni omanyi njagala nnyo bwe tuba tukola togatika bale nnyo ku mulamwa ate bw'oba oyogera nange togatika mu mulala bw'obanga oyo nkwogerako siyinza kwogera ku mukyala wo kyotegeeza tusigale nnyo ku mulamwa bw'oba ombuuza Kyagulanyi ate tombuuza Kyagulanyi ate n'ogattamu Mwami Museveni oba ate Mwami Museveni si aba abirimu ebyo ambadde nkuuza Kyagulanyi anti obadde ogamba nti kakati tusuubire ne Mwami Museveni nze sibyagala anti otulubadde mu kalulu n'ongamba bw'oba ozze mu Buganda lwaki oba tugenda anti kati buli omu alina bw'akola ebintu Mwoli Kyagulanyi yeddira Mbogo naye n'agende Wagajule n'agende kati oyagala agende wa Musinga ng'ata campaigninga mu Buganda. Kiba ekyo kyampisa okugenda n'olaba abantu abakulu abali mu kitundu. Nze nali nkyazannya emizannyo emyaka gye mbadde active nga nzannya mu masomero nga bwe ntuuka ku ssomero ngenda mu ofiisi ya headmaster ne mala okwogera ne headmaster oba ne tulaba ki deputy bwe yamalanga n'atugamba nti awo bwemaba nga mugende wa entertaining teacher ebyo yabikwasaganya olaba ne tutayogera n'abaana abanaasasula ne tugende wa entertainment teacher ne mwogera n'abalina obuyinza ate teacher n'agamba nti nze munaye ebyo sibiriimu nze nkikolako bukozi naye waliwo entertainment prefect yasobola omobilizinga abaana banne era n'oyogera naye kati kyekiri waliwo kye tuyita hailake bwe twali twasomako kitono ensengeka y'obuyinza ensengeka oba y'ebitiibwa kati olina okumanya bwemba abantu bano olina okwogera onaayogera otya n'abantu nga toyogedde n'abakulira gwe n'oyita eyo ali n'oleka abatwala n'abaliwo abategeka ebya ghetto era bagenda ne balaba nti ani akulira ba ghetto era ne boogera naye olaba waliwo ne national ghetto structure number nabo bagenda ne balaba ab'omu ghetto ne balaba gwe balowooza nti abakulira luli yali gumu bukyamaani nopikingayo gulaba bwe baali bali kwabo temwakyogerako kati mukyogera kuwono tukyogera kwono kubanga ono kati ensonga zaliko nene nnyo zakukyusa ggwanga anti nkugambye bw'oba onaakyusa eggwanga tokyusaako bawansi bokka n'abo abanene obakyusizaamu ate banguwana nnyo okwogera n'abantu baabwe than you kuba gwe oyinza okuvaawo n'ogenda
so nga ate bo basigalawo nga bugenda n'abantu bababeera mu buli lunaku omuka ogubalagala nga gususse nnyo mu nkuŋŋaana ndowooza bagukuba baagala bagukuba kubasinza gavumenti tebagukuba kuba simanyi lwaki bagukuba balina bba ensonga ze bakukubira kakati kyetaaga ekyo era n'otakibuuza nze n'obuuza balindi mabanga omukka nga gususse mugukubira ki kojjaka gato wakalaba olulugumeka bulungi wonna okulonda kwonna okubadde mu Uganda okulonda kwatandikadde mu Uganda mu 1963 nga tulondaani nga mulondaani nga balonda pulezidenti ani yakyengamba ani yali avuganya bote abaali bavuganya baali bangi ebibiina byaliwo waliwo Uganda People's Congress waliwo KY waliwo NDP mu nkaaga mu esatu buzenga bubaawo n'emyaka omwenda egyamini mwalimuko okulonda byakulonda kati gwe nkugambye nti nze okulonda okwaliwo kati oyagala kumanya kwalonda kwali mwamini annabye niyo ekibuzo kye mbadde ndeetaawo tewali okulonda gavumenti yali yabyabufuzi mwali mubaddeko ne presidential candidate avuganya ng'ayisibwa mu mbeera nga Kyagulanyi ayisibwamu ku mundi emyaka Uganda gye baddewo ng'eronda anti kisinziira kiki ekivuddeko embeera ey'okubeerawo naye nga yali tabangawooko presidential candidate atuuka n'okwambala element kyogamba nti presidential candidate gundi Besigye tewalabako nga bamukuba ne tear gas ne batuuka n'okukuba endabirwamu n'ennyondo byali bibaddewo ngawo si bipya bino byetulaba kati gwe bakuzaddemu Besigye tebannakumukuba wabeeredde mu mmotoka ne bakuba endabirwamu lwaki obuuza oba byali bibaddewo lwaki obuuza oba byali bibaddewo are you provoking me anedda kyengamba kale ndabanga ekyono nti kiringa oba ekisukulumya anti era kakati kifaanananga bw'oba esimu zaaliwo mu 98 era zikatibulabe ezaleero kati lubaati buli nnaku enjawulo ebeerawo kuba n'abantu abamanyi kye bakola beeyongera kendeera mu nsi otegeeza abamanyi kye bakola kati gwe leeta abapoliisi luli eddanga oyimiriza omusirikale wa poliisi n'ayimirira mu kooti n'akulumiriza nga bagamba nti talimba akkiriza naye olwaleero nze njagala babe nga bakututte mu kooti baleete omwogezi wa poliisi nga yagenda okuwako obujulizi n'omulamuzi asooka n'aseka oba OCCID ani agenda mu kooti bujagana omusiba beera OCCID basindikirako omusirikale wa poliisi abayakoze ku misango egijaze ku poliisi ogundi wagundi ali wa CID ofisa wayo CID yaba ne fayiro ezo zigenze mu kooti najjirako naye ne batamuleeta oyo ne baleeterako omwogezi wa poliisi kati for example ne batakituuma lusoke oba ne batuzaako emabega ne baleeta enanga Fred ne bataleeta enanga ne baleeta gundi Besigye luko ono waliwo ne munywanyi wange oli emabega Kenya waliwo ne Siraaji bakaleke yali Siraaji ne gundi yaliko okosebo Simeon Nsubu Simeon yaliko mujjukira naliwo Simeon Nsubu yaliko neko gama kati gwe tolaba nti abantu abagenda babeera mu bifo ebyo olaba enjawulo egenda yeeyongera kulabika kifo bakinyiriza oba buli akijjamu akivuganga bwayagadde simanyi kati abalaba bwe bamanya nti yona ate asinze kuoli oba abadde mu nti emunyenye agirabinga drone oli n'akugamba nti ono yalabye emunyenye n'alowooza nti drone ye n'alowooza nti Kyagulanyi wa level ya wansi nnyo atasobola kwawula ki munyenye eri maka ewuwe oli yatuuka n'okugamba nti nga bwe yali annyonnyola ku kyemmotoka eyasalwa emipiira nga ddala oyimiridde maaso ga mulamuzi olina ozze kuba obujulizi ku musirikale ti abavubuka abo naye ba abasirikale nga batudde ku mmotoka emmotoka yaffe bagisala emipiira batudde kuli emmotoka yaffe bajjamu ne kompyuta yaffe bo batudde kuli ako babeerera nina kyebuuza inakene ekolera kuki gundi zaafa akolera wano ekolerawo obadde nebuuza system yakyuka nnyo gambye ku masimu aga 95 tekinologi ali wano nabwano bwe kiri mu bapoliisi nembogezi bapoliisi walinga ngo bayitanga embiryano kayima mukwano gwange yanyingira mu bintu ebyo oba bye baŋŋambye lwaki muntawaanya
Yanyega bunyeze. Anedda yali yangala ate mumbuuze by'ekisinge. N'abagamba mulowooza nze bino biba byange. Byogera byange. Abogazi bataba briefing ababa buwi. Anti bw'ogambye nti omanyi osobola okwogera. Bibi. Kakala. Waliwo ebintu ebijja n'ogamba nti omulembe nga ekintu kituuka ng'omuntu ate bumala olina okutwala ate bakaddeyo ate mu ssomero obasomesa batuukagane naki n'omutindo oguliwo akati gwe lowoozaamu nga bakuwadde ebintu ebyo byogera incidents ezo nga bwe zaali omwana wo gw'otwala ku ssomero bw'amala okuyita n'afuna diguli gwe takuzzaayo ku ssomero omugamba biri nali kyenalikola nali nkimanyi nali ku oda lwaki wampezanga ku ssomero ng'ebyo byogera mbeera ku oda mwanange ziri oda nange mbeeranga ku oda olingamba nti gwe otuuka ku ssomero bagamba nti nyagattako 2 nti 3 nange kyembanga njogera kuba ndi ku oda yo oba njogeremu ekituufu oyogeranga kituufu gwe lwaki tosobola kwogera ddala ekituufu etteeka ligamba kituufu so anko Kagato mudduzi zeeyongedde okwewanika ez'akalulu akalulu tekali wala compared ku bintu ng'ebitambula nabadde ndaba ssente bakakiiko ng'agamba nti obulusaawa wena buyingira eggwanga mu bululu butandika okuyingira eggwanga wiiki ejja after Christmas waliwo ekintu kimu kinneewu kugenda fuluma ng'ate abamu bakyabajjako ku balobujja bye tugenda manyi mulimu ebisesa nga tokyewunya ekyo nga butandisa okukolebwa naye ate nga waliwo nakakati wetwogerera waliwo wayinza okubaawo be bafulumya watuteeka okubawo olyaga nti saamuwa mukono gwange nti nze simanyi ngeri gye yagufunamu saamuwa sigiriza yange wabula nze kinsanyudde nnyo tennabaayo wa kibiina kirala gwe basazaamu n'avaayo nayeewaayo nti nze mukono bagunzibako bubbi nga bonna bava mu kibiina ki bonna baba NUP n'abatasobodde kwetabamu nga balabye nti oli maama waabwe bonna nti nali sitegedde nti maama wange nali sitegedde badde mu nsonyiweze nibo kyansimbuuka kitya nga bulijjo maama wange anti tulwawo kola okumanyagana kati nze munange embeere ku kibuga simanyi tamanyi maama we tebakola kumanyagana maama wo n'obwa sipiika n'abubeerako ebbanga eryo lyonna nga tomanyi esegeeza abasajja abaganda baali basajja bagezi okukola okumanyagana awo yenjawulo weeri naye naate awo yatugereza agamba nti osimanyi omunanka omu asinga abaganda basatu ekyo obwokyogera otyo oba toyinsalutize nankani violence owebudde eggwanga ddamba n'oli okuba nti okulembeza mawanga bwoba oyogera ebyo ng'oli wa ggwanga eryo nga bw'oyogera bwotyo nagamba nti ate bwe baba banyankole baba mukaaga okukira omuganda anaddamu okugufuna nedda omuteeso okukira omuteeso bambuuza nti ate kubasoga nti abo bosirina nakyenyogera anti gyafumba naye ate ba nazza omuliro naye actually oyogedde ku ekyo ekintu ky'okuweebuula nabadde ndaba President Museveni w'amaliriza campaign ene y'emisana alina w'atuula mu state lodge ati buli district erina mu state lodge n'ayogerako eri bannayuganda kati yagambye omubaka w'emukono Nambooze obaka statement ako akawuli yagambye waliyo kano akakazi akakazi akemukono nasooka nanagiramu nga erinnya alinoonya nga limubuzi kati wabaddewo omubaka gwe wabeerawo abajongeza omuliro awo oli nayisamu eddoboozi omuliro ne gwaka Nambooze ako kanambooze kali awo nga kogera ebintu by'ettaka baagala kubba ttaka lyammwe naye newunyiza omukulembeze ku levu y'okuyita omubaka palamenti akakazi oba tewakawulidde sijja kulimba sakiwulira akwekiri kitambula bwekiba nakiwulira bonna abangize ate basaagala gwe kikuzzaamu ate abalaba bayinza okugamba nti gwokyogedde abataalabye biri nakwata ddoboozi lyo nagamba owuliro newe yayogera nasalako ayogeza omukulembeze w'eggwanga nze kati engeri gyesakiwulidde sijja kukyobaako kyenkyogerako nomanyi nti ate omukulembeze w'eggwanga yayina kyebayita fountain of order yayina kyebayita instruments of power bwekiri ati asobola okwogera kyonna ekintu kyabayogedde nga kyabwa amateeka oba nga akyogedde anti tewaliwo mateeka gayinza kukugira president kwogera omukulembeze asobola okwogera kyonna w'eggwanga bw'aba kati ye bw'aba bwakulaba onaakikola otya nga ye akulabiramu eyo embeera
So nze nkubuulira ebintu badde naye alinako ebimukugira nagamba why ngani amukubirayo yali abadde nga atambula nga waliwo abantu bamugoberera abantu bamugirako bangi ne bamuyimiriza nga bwe bayimiriza Kyagulanyi oli alina instruments of power ate agenda okucampaigninga nga ayogera nga pulezidenti tayogera nga muntu wa bulijjo wadde nga naye kandidate pulezidenti asigala akyali pulezidenti. I just reserve my comments. akakazi ka opposition yako tekirinako kansa yonna tukireke nga bwe kiri sikirinako ansa angwa nkugambye nti oyo yeki ye fountain of honor bagamba nti alina instruments of powers. Simanyi omukulembeze asobola okugoba mu nsi, asobola okugamba omuntu nti ngobye mu nsi yange ng'oli munnansi. Anti munnansi kati nawo bunnansi mu Uganda babusayininga. Olina okuba citizenship, olina okuba ne citizenship eyo by gujjayo national ID gwe expiring. Kati abanona national ID bonna bagenda kuza bwabadde buweddeko okubeera mu citizen wa Uganda. Asobola okulagira nti gifuluma. Simanyi anti za mateeka sigamanyi ntya nnyo okwogera ekintu nga kiri bweru w'amateeka. Toyagala kola nsobi. Mba njagala nekiwulira buulizi oba nekisomako ne mmala okiraba nti bagambye kino kisoboka oba tekisoboka. Kati ntya kyovola ebintu ebimu nti mba nti obyogerako. Sinza kyogerako nti pulezidenti alina obuyinza okukugoba bambuuza nti wa nga nzira mungi ng'oddamu nti okusinziira ku interview gye tunakola ne bambuuza ekibuuzo ekyo bagamba ebintu byonna nze nagamba nti toyogeranga nti okusinziira ku kino interview gye nakola mbu bagamba mbu ate simanyi omutimbagano tebaguggyako hadisi ebyo biba bibyo biboozi byakumalwa. Ngenda kusoma ezi 12 ketusembye nako. Ngenda kusoma ezi 12 January omwaka ogujja gwe tugenda okutandika. Lwe lunaku olugenda okusembayo mu kunoonya akalulu akobwa president. Akalulu konna generally. President wa NUP akwadde NUP bendera agenda kumalirako laleze ebusiro. Ebusiro bwana ave ebusiro ajje Nansana. Ebusiro talinayo candidate sawa zino. Abadde candidate w'ebusiro gwe bakugambyeko nti president yenna akola campaign lwakubanga mu kitundu alina mu bakandidate. Si kyembadde mbuuza naye kyembadde ngenda okutegeeza kyembadde kale nkubuuza nti mu mbeera NUP gyerimu mukadde kano ng'ebusiro tebakyalina flaga beyala naye nga waliyo abaavuganyako okufuna kunoonya tikiti eriyo Segona eriyo ne Magoola. Anti kati bw'anaabeerayo ye yamanyi ekyokwogera siyinza kumanya kyenamwogera naye nza okusinziira ku ntegeera yange ajja kugamba nti twabadde ne candidate twalina n'abaali beeyagaliza okuba bakandidate so kakati nze bagambe nti nze nandirabye bwenti ajja kuwandowooza ajja kuba standi ya kibiina oba yabagambe nti naye buli bwe muba mulabya ambuleera mutukole eki kati kyesimanyi oba ku bululu obuyingira wiiki eno oba candidate ono gwe bagyemu anaabakwali oba taliiwo ataliiwo kuba babufulumya okutandika after Christmas weekend etandika gwe babukubira mu kikuubo kuliko kampani emu ye Greece anti kati Greece bwe kibanga n'embaga nze kati nga kadi sibazikubira ku nkuluma embaga ejja kubira 24 omwezi ogujja kadi twazifuna naye tuyeeta okulonda okunaba 15 nga bakyajja n'abantu ku bululu nga tebunnakubwa mulimu that efficiency wano babawadde pick fair Uganda and graphic system. Waliwo n'ekirala kyenalabye era neŋŋamba nga Uganda tuli mabega nnyo okimanyi tebatimbanga nkalala z'abalonzi naye tugenda kulonda tebakikola ekyo bife eyo omwezi gwa 7 eyo regisita zirina abantu okugenda n'olaba oba muoli kati oba toliiwo kale gwembuulira oba twali mu gwa 7 wakebererawo n'olaba nga muoli eyo ku muluka eyo ewange regisita zinnafuluma ate waliwo nekyempulira bagaba kati voters location slip kati ate iyo omuntu ako ke kakuyamba okulaga nti kojja kagatto olondera ku kyalo ekiti nanti kati oyinza otya omuntu ne bakuloketinga buloketingi naye ndoza baloketinga erero okusinziira ku byewawandiisa
okoloketinga kakuyambako okujaso kazijjawa kumiruka bantu bayinsesitayizinza abantu ndi zigeziri zitambula bayogerako Uganda press conference please tuleme kukola bintu ngeri ya kijinga ate abantu betulabanga be bagunjufu abayitirivu n'okulira nanka nga kati bola bagundi ngaate oli mulamuzi wakoti naye nga tomanyina bwe basensitizinga abantu nti voters registration allocation slip nti zandibadde zaalagibwa nga olanga olaba atunda akananzaali akesiringi 10 kasina ati ani babulanga kale ate voters registration slip obwo nabulabako mu kalulu k'ekawempe bakandeti abamu babugirayo